bino byonna kumuyonja kumufumbira ezo by the way bonus ate fa abakyala fate sexy si yatutumira mu bufumbo suubi masuubire libakumira mu bufumbo yes buli lwompe suubi buli lunaku hope that hope wali ne bw'oba onnimba okitegeera kati omukazi ye muntu ali akamukulu ng'embuzi keri olweggulo n'amala emyezi 3 nga tazzeemu bulira libido yonna oyo ye mukazi n'abeerawo abalina obuvo abawulira ng'obuntu bubasiiwa buli kadde 10% kikumi bali 10 emyaka 10 ono waakamuli emyezi 3 oyagala kuva eno dizati ngodde kati ate ogenda okutuuka eno bakyandoga bulozi ate ng'oteka kiba tukudda wa eno gy'ova gye waleka abaana bano babataano eno gy'olemedde eriyo akaana kamu bubiri n'obutabeera kati oli awo osobeddwa wakane mu kibuga Tronas kwetuli mwebale nnyo mwebale ddala Tronas Media gwe mukutu amanya ye Tronas nti mugamba mutya muli mutya Hajat Kurthum nkutumiddeko nange mutumidde ye Hajat Dokita Kurthum nabunya nkutumiddeko Gumisiriza, mchala gumisiriza. Oweriso. Tachali. Anze mutumide. Ebisigadde. Ngoyine engeri gyo anze nkimanya acha. Ebisigadde yabimanyi. Ebipande ku bipande be bali mu kutimba. Oba busungu bali mu competition ya kutimba bipande simanyi. Bana Uganda kati bagezi. Ne Hajat tumwesonjiwe mwagala nnyo omukyalo. Okay. Sagala mwogerako. Buza ko mulabe wa Tronas Media. Ndala musiza bali wa Tronas Media. Mwebale kutwagala. Naye mweyongera okuwakinga bannange. Views nga muntu wanto no kiki. Kulikayo. Navuddeyo. Kwegamba. Kagato yakuleka nga tokyayina muyadde kakenyenya. Kagato yanyuza. Ngamba badde wegattagatta. Nangama mbuwe mbambuko omwala nkankana. Yabula kujja kagato. Kagamba badde ogattagatta. Badde ngezaako kulaba wa wenna yulika. Banaye akagundi wakalabya akatambika omwana wa yabadde Mutesa Igundi Buganda Royal University kyeyo omwana yabadde yetogonyola ebitundu by'ekyama omulenzi. Ate kati omulenzi yetogonyola ate. Omwana akatambika wakalabye. Sinakalaba. Akatambika abaddeko ku TikTok okwonga ka trending. Yabadde ku simu. Nembuze bitu by'ekiru bya trending. Fe twako ebintu ebiri serious naawe. Nga akutese mudondoli. Nsajja watunga alabika. Naye nze bannaye simanyi naye lwaze simanyi lwaki kati omwana ngoyo batomuwamu abamuliraanyi. Kati oloza singa afuna abamuwako singa yenyogontola atyo. Yabadde ku kasoopu. Ate nno mwana atu yabadde just alabika yafunyeemu embeera n'agenda anyigenyige kagikakkanye. Kuba yabadde tolaba nti ali serious nti no baakutesa bbuni oba ki. Kuba yabadde mabega wa bizimbe. Naye yenna eyamukutte katambi kye wabadde olina okukola mmuwaako so si mmukwata vidiyo. Ekisooka omulaba muvubuka muto. Akasente alabika tayinaamu. Bw'ataba muyizi wa university kubeera bw'aba muyizi wa university bakyamulabirira si bwe guli aba tannakola ku ssente tewali nsonga lwaki bamummako bamwetoolooza bawala abaliraanye omwana oyo mu muyambe ebyo ebintu by'emumma abasajja mugenda kufa bimeremu omuddo. Ebiwobe mu nsi y'omukwano ye program tugguse nate ebiwobe ebyo byennyini ayinza okuba ayina ka girlfriend
kamusaba sente tazirina kamugamba sijja kuwa muwe naye bw'anaafuna ajja kuwa oba yamize Viagra ate n'alaba nga tekajja seri si Viagra musajja atwalayika aludde nga takomba ku kibala singa abadde kumpi singa yambadde kumpi nga nkyali muwala muto saizi ye nali muyambyenga kati kugamba kubiriza bawala bato bamuyambe kati agobera ne boyfriend wo nga mwavu muweeko muwonya akasabbuuni kati omma waaki naawe okimanyi musoma talina ssente naye omuwoleza nze oba toyina etaano tojja kati agijjewo amusindika kubba era kati mwagala babbe ate nkyo mujje mukomera kati okusinga okugenda omujje mukomera mujjire muwano mujje mu bujja olwaleero okumangana nammwe Rahuma wangi olwaleero tugenda kwogera ku bakazi abeefudde bereeju bo balowooza baakabi ne babeera awo munnaayi nze nde n'abeera awo yalinda musajja mugagga musajja yeevuga musajja yakolamu myaka 3 egikoona owaayi mwana tu kitofumbirwa abasajja baavu sinafuna musajja mugagga ana abaalaba nga ayingira mu 42 anagawaayi kange nenfumbirwe oyogedde wala 32 asatu awo we batandikira okulaba nga obudde buleka buyise kaakati naabakirowooza n'agamba no munnange kekadde oba producer no talaba ate babeera bakkalu n'alyoka agamba naye simanyi kino tekiraba anti kati emyaka giba gyamuyitako aba anoonya aliwo waliwo gwe ngenda kugamba mu katundu kano va ku bantu naye sigenda kwogera mmanya weetegedde va ku bantu va ku bantu kakati kankubuulire abaana abawala ab'omulembe guno balina ekintu kye balemeddwa okuyiga ennaku zino abasajja bano okutuwasa bamala tulozanga mubisi edda mu kyalo we baasogolanga omubisi ng'okumanya nti kano kanaakola bamala kola ki ono n'aloza ate kubeerako ku kyalo amanyi kakati guno omulembe mwe tuli si gwagulumya bwera kamutambuze omusajja anaakuwasa oba omusajja anaakwagala oba omusajja anaabeerawo mu relationship ne bwe mwesanga mu bbaala ne mudda mu parking n'omugjamu enkyakunoonya kyokka ate omusajja anaakukwabula ne bw'omutambuliza omwaka y'olukufuna leero ng'agamba ate kati kiki actually ayinza n'okuba ng'ekigendererwa tekyali kyakukwabula naye olw'okuba omulumizza nnyo kamulage nti talina makulu no kwegamba n'otuuka ekiseera nga buli musajja ajja mu bulamu bwo oli mu myaka 2 kudda tukome kwa 27 bebo boogambye nze saakufumbirwa brockman I can't marry brockman toyo mutwala mutye waffe okitegeera mutwala ntya waffe ono bannange naye abeera kutuuka kugira emyaka nga n'owakagaali agamba oyo akadiye naye banne ate owakagaali waakulabira obukadde oba ogenze banne bakyala bannange mwefeeko bano abalaba mu butale babeesibako nti nintwalira ono omukadde manyi bye yaŋŋambye ndeeka kati bannange toddamu gwe bw'oba ofunye omukisa maama we yafumbirwa ngaye bwe yafumbirirwa ne taatawo baali batya anti omulembe gukyuse kyengezaako kugamba nti maama oluusi yalina mulabire okitegeera ate maama bamufumbiza muto azaale mangu aleme actually ekigendererwa mu kufumbiza ekyalinga mu kufumbiza abawala nga bato butayonooneka bwe bakulabanga nga amagezi agasoma matonotono nga bakutwala oyigayo ekintu ky'emikono edda walingawo byalaani nanvi nga n'abasenga bakyali bantu nga bakufunira omusajja akuwasa akutwale mangu oleme kuzaalira ku lujja naye ennaku zino okuzaalira ku lujja yafuuka trend omuwala agamba nze siina gagenda mu stress ya bufumbo
mwenfuna omusajja nanzala mwaka nakange kamu oba bubiri ngambeerawo kyova olaba ennaku zino abakazi bakola nnyo kati ennaku zino abawala abataate bakola nnyo bakozi nnyo omusanga muwala wa myaka 24 naye nga alina omwana ali ku St. Anthony omwana ali ku Skylands naye ng'ate yakola ki yamwewerera kwegamba baleese omuze gw'okuzaalira ku nzija ne baguleeta ne bagunomalayizinga banatera n'ogutongoza newankubadde edda olujja wabanga wammwe naye kati n'okubeera mu muzigo nga tonnafumbirwa naye ng'ate abazadde tonnabalaga musajja balenga olujja obeera ku lujja yes bali mu kino malayizinga naye kibi kyokka ate n'atuuka ekiseera mwategeerera nga mu butuufu kati obwongo bumugambye amazima ne bumugamba naye byonna obikola naye weetaaga obufumbo weetaaga omusajja kugirya emyaka gy'oyogeddeko kati awo ng'ate single mother kati awo nenkuwulirira embaga n'atandika kuwoza nene embeera njikoyo ey'okwerabirira bannange emenya bannange okwerabirira kumenya bakyala neweesiiga enjala neweesibisa enviri neweesasulira omuzigo neweegulira ekisiimuula neweeguli emenya n'otunula mu kasawo nasigazaamu meka ng'ogenda gula kyaggulo kyova olaba Nalongo yabagambye omusajja alabirira mukyala we tasobya sente ezikulabirira zisobola okulabirira omukazi omulala kituufu Nalongo bw'ayogeranga bamutwala emisinde naye nga ge mazima Nalongo kitone nkutumiddeko kati nze bba wange tasobya era ne bw'oba ng'olina gy'omulaba eyo gye yeewuluntira muleke yeewulunte kasita tobirabye tansiibya njala tankuba nze siwulira simu ye ng'evuga nga ndi naye ate era ne bwevuga tenkwatako kuba yange si yebeevuze ate yo tevuga nawe ng'oli nze simu yange ebbanga asobola okusiiba nayo n'omwezi ndimuleke kati atandabirira mulilla mulilla billahi taala nzikiriza tolayira bingi gakandayira otegeere kati atandabirira ate ndi bana bakakati omanyi kyoba okola gwe agende kawo mubalina gwayitaawo essimu ofuna kati ogiteeke wano oyagala omuntu agwe mu mwala wano akutuka okugulu oyagala kumenya bantu magulu abanga akuba oluta agenda kufukana nadde ebisinda izo okutomera ogwo omuti balanga abaana banyiga amapeesa naye bato naye ng'abaana abawala ddala ddala ekikugaana kufumbirwa kiki ng'okyali n'oba tuba tugambye kusoma myaka 25 oli amaze university 23 omaze oku university kale emyaka 2 obadde oyagala mulimu n'obona tolagufuna gufumbirwa 20 naye 32 35 tandika kuwoza munnaye ke kaseera nve wano kubanga munnaye abato bange bonna bandeseewo wano kati siraba kyenkola wano n'otandika obeera okyali awo olowooza n'oba olowooza nti gundi alabika naye engeri gyali naye ng'agamba ndeka weewaawo noonya kuwasa naye kakati nze njagala okubuulira abaana abawala kubanga nabo bagenda kugamba nti guno omulembe abasajja tebakyalina buvunaanyizibwa bagenda kugamba nti abavubuka tebaagala kuwasa bagenda kuwa ensonga zaabwe eziwerako naye nkubuulire bw'oba omanyi nti nno yeggwe mawaggali tofumbirwa bw'oba omanyi nti nno gwe oli nuwa mawaggali tofumbirwa ekyo mbabuulira mazima omuvubuka ow'emyaka 2 n'omusajja ow'emyaka 4 bonna basajja era bakyasobola kyabatonderwa nti balina okuweebwa ekitiibwa ekigambo submission eyo privilege yabaweebwa kuva mu ggulu direct babiwulira okitegeera bw'oba ng'omanyi nti ogenda kutuula ewa producer ofumbe ku myaka emito gy'alina ekikusooka mu bwongo is a man ekyo bwe kinaalema okuyingira
kwata mu obubunga bukyali ennaku zino bagamba mbo abaana bawala bawulira baga maama abasajja musajja nabo bafuuka bakazi kakati waliwo abasajja nga ye bw'ona otandika omuyisaamu amaaso agenda kukwata ensawo ye waleti yagisiba ezzipu akwesonyiwa ogambe yagulanga wano emmere takyagigula mu kifo ky'okugondowaye kaŋŋonda agula emmere aleme kwekyanga weeyongera kaluba ate mu abaana abawala bwe baba boogera bibi byokka okitegeera tasobola kugamba nti ekintu kyenzudde ate nkigoberedde bbanga ddene nkikozeeko lisaaki okumala emyaka nga5 kati ku 7 nkinoonyerezaako ebbanga ddene okimanyi nti nno abaana ab'obusiraamu abo bafumbirwa bataate babeerayo ne bafumba buhajati obuto obwo obulaba obwo bwolaba mu kibuga obwewuba mu zaabaayo obwo obuwala obwo bufumbo omusanga bafumbo nga bba waabwe bamuliko 3 naye nga gyali afumba anti bamugamba ti wano tewakyaliwo kifo ayiyo eyo giraba yonna abawala abaliko abasinga bawoowe naye nga bato bahaji babawoowa n'abavubuka sayinza bwe ekikulu kya byonna abo abawala ab'obusiraamu amaka amasiraamu gategeera asayinimenti ate abawala baabwe nabo bategeera asayinimenti akkiriza nti kaŋŋende nfumbirwe nfune wentuula ne bamugulira kalumiyonike oba tebannakamugulira ne bamulaga aw'okutuula akolere n'atuula ate n'azaala abaana be naye leeta ffe abalina right eyisa ebisambi ebweru olemwa omusajja n'akuwasa n'olemwa kitegeera nti kati oli mufumbo n'osigala ng'ojjayo buli obuteteeyi buli bu minisuulo oyagala okuyisa ebisambi ebweru noveeyo musajja atu n'ogamba naye maama owoza wansanga mu bbaala toyagala ngende mu bbaala wansanga neeyambalira obugoye bwange kati obuŋŋaana ate bwonna bw'ogira n'obuŋŋaana kyokka ate eri gy'olaga bookwana bwe bambala akujje mu bali teri ayina mmere ye ayagala egene ng'eyasaamiridde ewolongoke enfuufu yonna kituufu yakufuna oyina enfuufu naye kati bikkako tagyagalamu luli yakulya n'enfuufu yo kati tagyagalamu ojja kukyusa it is either you change oba gabaleme simple babeereyo nga beegamba abasajja bazibu omusajja yampasa nnyo omwenge gwange nga neekubira ebbaala yange nzira ku makya yankwana ennyambala obugoye bwange obumpi bw'aba yakukwana nga yakusiimako kisambi ekyo n'entumbwe oluvannyuma ate ayina ekirala kye yakulabamu munda y'ensonga lwaki ebbanga lyonna wamusanga naye akuba endongo ng'asomba naye amaze n'akwata n'aga nti kati mu bano bonna bensombye rahuma wano kitegeeza ogenda kukyusaamu tosobola kuŋŋamba nti ovudde ku seeta haayi nga bambala kapere ogenda kugenda ku nansana haayi nga bambala bbulu obagambe nti nze mwansanga eri nnyambala kapere amasomero gakyuse jamu kapere yambala bbuludde eno mbadde n'akamugula eno twambala bbulu eno twambala bbulu kakati bwe munaaba temukkiriza kwambala bbulu nga muva mu kapere mukyafumbirwa nnyaliwo nanti kasita okoona emyaka gino egyaffe 3 kati nze nnyina 36 kati nze neekyangire kuwanga nampa sajja wemeka baana bawala sinza abyogedde bwe njogera nga mutandika omusajja oyo banaye yatubeera ge mazima ate nakano kankabagambe kabasigalemu neera n'omusajja ennaku zino teri musajja awasanga tasoose kulozaako nedda sooka oleke munaye kati wali omukwano wange yaŋŋamba ayina omuwala ayagala kuwasa naye omuwala yamugamba bamala genda wali mu kyaki n'amugamba nti amulinde bagenda genda nemubuuza okoze otya amulinde bagenda genda mu kyaki omulenzi nemubuuza kati okoze otya yaŋŋamba waayi nkyayogera n'abantu bange famire tulabe ekyokukola sigenda gamba obudde nga butambula sigenda gamba nti tebaliiyo gye bali
naye ku 10 bali aba kati babiri 2% abawoza sikwatako nga nabakuwasa oba tonkwatako kyokka nakugamba mbuno tonkwatako nga tonnampasa bamuwubye bakunyiza $. kakati awo wennyini 2% eyo kubakola ki ababa tebanaba sex after marriage kakati 2% ki kwabo 2% ababeera mu bufumbo bo ne babubeereramu ddala nga batuseyo nga tebeerabanga kati omusajja yasobola okuyamba obusigalamu asobola okugumira byonna byasanze byatasobola kulaba luli n'agamba ku lw'ekitiibwa ky'ekyaki twogera nno ku bantu ba kyaki bano ate abo abakyaki sigambye bakatuliki ngamba mu advent na mulokole be bayinamu ensa embala y'okuswala n'okubikkirira okukuuma ekitiibwa omu advent n'omulokole era ku 2% omu advent n'omulokole be babeerako sex after marriage kati sex after marriage eyo omwami bw'asanga ng'ebintu tebyakuumuuka bulungi nga bwe yali asuubira ogatteko omumwa omudomo ogatteko obukyafu n'ebijjira obunafu obujjira ku butakuumuuka agenda okukusanga wawoza sex after marriage naye nga bakuweteramu fuso nedda bweti ng'omuyaye bano omanyi bano bakooki b'okuwuga akubayo dive bwati n'ate n'akomerawo eri wawoza sex after marriage n'abeera disappointed ye mwennyini yasobola okuyamba obusigalamu atya agenda kigumira asirike ate yeewulunte beewulunta beewulunta agenda kuyamba osigale ng'oli baby making machine kubanga kyaki egenda kwogera ki naye nga mu mutima he was so disappointed ayina kasisita ke yalyanga mu kwaya yakati okkawasa olw'okuba abadde akabbirira ayagadde gwe weefudde Biikira Maria naye bakkubira mu ssama onnyogoga olinga omuzira sex after marriage gwe bwe weetunuulidde ng'okakasa package gy'olina bw'onootuuka ekuwangaazaayo kati ne wabaawo nabana abaganze tombuulira bya kyaki musumba sooka ojje sex after marriage kika ate saagwa mu gwe Nakivubo musumba omwala mutuyambe mutwawule nze omukazi sikyamwagala munnaye tekikyasoboka ne baleeta ne mukyala w'omusumba ne counseling ne batuula omusajja n'abagamba mbabuulire bwe mutakikola ngenda kuva mu kyaki nze nziruse mufune ekye muteekawo kyonna nze sikyasobola nanti yalowooza agenda kweyigiikiriza agenda okutuukayo oli obwana obulaba buyimirira mu mwala ne kubeera nga nawakutakoonyewo wagwo anti kaakati era ezo ze disappointment abasajja ze batufunamu lwakuba bwe tubyogera ate nga munyiiga ekisookera ddala bw'oba olinga omwala gwe Nakivubo eyo disappointment nnamba emu ekyokubiri ng'onnyogoga osembye nakyo baana bawala mufumbirwe naye ng'ebyo byonna biki abayaye bakkunyiza ne weefuula mbu ogenza olokose ofune omusajja mu kyaki wayina nga wali mutoototo wano ng'emikisa ogifuna gikuyiseeko anoonya bagagga abagagga kitaawo ayina mmeka anoonya beevu gw'oyina mmeka kubanga era abaana kati kankubuulire na kino abaana b'abagagga era batera ofumbirwa abaana b'abagagga bannaabo tebatera nnyo kuva mu layini gyeyo lwaki emikolo egibeerayo gigatta bagagga na bagagga masomero naye kati gwe wava eri Ruhama nga nze wava eri Ruhama nga nze n'ojja onoonya omulimu okole ekikuleetedde okonekitinga ne banno kugendako mu bupatepate mu kiraabu biki omukisa gwe gukuzunza gukusudde ku mutabani wa gundi eruweero be bagagga akugamba okuwasa olega obuba
Chokomazo kadiwo mubonyabonya banange je muri how are you move on mani nangamba mumunai abana abawala botuka kulabanga mutufu bireka yesawo mpozi bakwita kudiba botuka notandika okiraba lwakuba temukikiriza nolaba mutufu kirabika ndibye notandika okujjukira Katonda munaye babakubira hello ochanzijukira kato ochanzijukira nti esimu yonjimanyi naye unakukola ki wangamba nti okyanoonya mugagga naye n'oyo waba akigambye kaleko agamba madamu akyaliwo nja kukubira kyokka omukubidde kulaba oba mulina kye musobola otandikira kakuwoleza oba si kyo owulira obwana buwoza dadi nokahi bamutwala ne gakugwa nonoonya Joshua ono baalirudda wakati Joshua tosobola Joshua onani twagenda kuhani munaye banaye mwe bali kutuyamba kati nedda ate oyo mulala kati no waliwo noono hello how are you I'm okay how are you who is this kyogamba tonzijukira nze magi which magi naye bane mwana gwe please speak up I'm busy I'll call you later okubidde abantu basatu bana naye nga luli buli lunaku bali bakubuli omwaka ekubyeko omuntu nakukuuma myezi 6 mwaka naye noli mukuwoza munange ali akati banyinaze bonna ne bakutuukire bagamba munaye mwanyinaffe agamba oli sinatuuka abakyala tebamanyi kyalindamu somayi biki omanyi mwanyina mwena nafuna sente kakyo yagenda kundabirira atyo mama family yonna nekwetugako ne mama yennyini naga mwanange mutabani wange ayagadde okuwasa jangu mama katusooke tulindemuko katono mama nkyalina bye mmaliriza ogira bimaliriza ogenda okumaliriza nnyoko omuleetera omusajja waliiso limu asusa bikajjo ku kkubo tasobola yadde okugulira nnyoko kiro ya sukaali kati nno nze nkubulire nze nina abawala be nnakula nabo mbasanga abawala bo balinga bakabi ku ssomero nga ffe bafala nga balungi nga naffe tubeegomba naye n'omusanga nga yayiika Microsoft muganda wange nga Windows zonna nga ne bwe bamuteekako software tamutuulako nga processor baagyonoona nze mbasanga nga baalina emikisa egifumbirwa era nze nalabamu omuwala omu bamuyita Esther yafuna omuvubuka we ebiseera ebyo nga akanika masimu n'ogatunda 2023 bwe twamala siniya kuba ate ye Esther oba yafumbi teyamala nako na siniya 4 kuba nze 23 nali mu siniya 2 simanyi oba Esther yamala ku siniya n'afuna omusajja we n'amuzaalamu omwana awo amufunyisiza olubuto awo gayite yagoba muwala n'amuwasiza ddala ne babeerawo nagenda okuddamu okuwulira ng'omwana ali mu baana bana naye nga kiki kino oba yazaalayo n'abalala nga 2 kuba yenna banaye yali yakisa okitegeera naye yatuula n'akikkiriza bwe baba nga bakyali bonna Esther is happily married kigambibwa obufumbo obuganya okuwangala oba okubeerawo obufumbo obutaliimu mwana leka bano nga omusajja oba omukazi nga mutuufu Katonda yamumma ezadde abo tubaze ebbali era nabo tubasaasira mu mbeera ebbali bw'oba oteera ddala mu ddiiro kubanga balwawo kikkiriza boboze ebbali be bano abakkiriziganya nti onjagadde nzaddeko ndiraaja nange ndi bayuuni nazaala abaana bange eno naawe wazaala be wazaala naye kati bwe tusisinkanye tubeere wamu paka Mukama lwali twawula abo bw'oba ojjawo kuba baba bakkaanyizza
naye komanyi kigambo kubeera mu ddya nga tomanyi nti oli mugumba nga buli lunaku osuubira. Ekyo kiba kya Katonda naye waliwo bano gondi mubadde oyo bolingo naye bamuzali oyo muzalira omwana wange nsitoma nina byembala mu maaso awo nga ye kwegamba talowooza kuzaalira musajja sikugamba nti mugumba ninga ye tayogala bwagazi. Akati nange nkugamba nze bwe mba nakuzaalira nsooka kulaba be wazaala boyina be wali ozadde obalabirira otya. Awo ofumbo tebuliiwo. Nanti era nze kati gwe kitwale nti neggamye enkuba oba musana. Kuba kati lwaki okohabitinga n'omusajja gw'otazaalira kitegeeza weggamyewo essaawa yonna bw'ekyogira oti. Ate ebiseera ebisinga endowooza bw'eba ya mukazi aba teyeeguya musajja. Tugambe nti abakazi bonna bw'obanga omusajja alina omukazi nga yazaalako ng'akimanya alina abaana eri n'omusajja alina abaana eri naye ng'ayagala tulisi kumuzaalirayo nga bubiri agaanye. Kati bwe baba bakubira amasimu ne bakusaba emmere na biki ebyabali bye wazaala eri n'oyomba nze naba neeyange lwaki mba njijjako ekufulu. Obufumbo bawe buli Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage awo ku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 ana mu 2 ana munya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuko agenda kulabirira mwana kati ate guno omulembe byo bye twakoyera ddala kumenyeka n'abaana kyova olaba nzikiriziganya ne Happy Powers kye yayogera bw'oba wazaala abaana n'oyawukana n'omusajja n'akutuusa ku level ekutega ekibatu asobole okuweerera abaana bo kiriza ezo ze saddaka ze tukolera abaana. Okimanyidde ddala obusobozi abulina naye nga naawe okimanyi nti naawe byolimu toyina busobozi kuba ye Happy yagamba bw'oba manyi nti toyina busobozi bulabirira mwana kkiriza bakugalike bakuwe fizi z'abaana bo. Okitegeera? Yes kati kankugambe ova wano n'ogenda ne weebaka n'abasajja 3 okukuŋŋaanya fizi z'abaana abo kiki lwaki teweebaka n'ekitaabwe lumu n'azikuwa n'omanya nti eyo yafuuka saddaaka. Bakuba abakazi wo bagamba ebintu nga bino nga baddeyo mu comment section sisobola oli malaaya teri malaaya asinga gwe yebaka n'abasajja 3 okuŋŋaanya fizi z'abaana bo so ng'osobola kubeera ne taata w'abaana kiriza ayinza n'okumaliriza nga abapangisiriza omuzigo gwe n'omanya nti nno tomwagala laavu oyina ebibi ebbali byokola naye aweerera abaana bo simple. Abaana obalemesezza okusoma weenobyanobya okimanyi tobasobola kati tobeera kati kankubulire bw'oba oli mukazi ng'oli eyo ng'okyakwata essimu yo n'okubira taata w'abaana be wazaala n'omusaba school fees bw'ateekawo obukwakkulizo ojja kugenda nabwo oba omenyeke n'abaana abaana bamenye papa akugambye nti buli wiiki omwetamu bwe beetandika nzijaamu makati g'etaamu anti akuwa kitundu fees sasa akuwa zonna oddayo kufuna eza kitundu ekirala makati ga ttaamu
kati bw'oba nti omusajja yakuwasa tugeze wafumbirwe walala talina busobozi bulabirira baana bo ate ng'abamu baba n'obusobozi naye tebaagala buvunaanyizibwa butali bwabwe bw'obeera n'omusajja bw'atyo nga naawe kennyini teweesobola gwe sala amagezi gonna ng'omukazi saddaaka zezo ze tukolera abaana be tuzaala ate saddaaka tolinawo kyamaanyi w'ogikolera era n'oba ofuna olubuto olulala kuzaala buzaasi kati kankubuulire abakazi abamu balaba bekeera ku makya ne yeesunguusula ne yeenobyanobya n'agenda naye nga bbaawe tamukooye nga n'oba mubuuza ki ekyamunobeza naye ne era ne bbaawe nabwanze mukazi wange nali mwagala naye abakazi beesuulamu eddalu kati nze nzire ku oyo nange nawasa kati nze mbeere nga sirina era nga omusajja wamubuuza naye omukazi oyo kati simusobola okuddinga naye yalina abaana bange nsobola omufunira omuzigo we muteeka kasita abanga nanzijangabo era omulembe gukyuse bulala kakati nze okuzaalira ebyo byonna mbitunuulira guno omulembe leka buno obuwala obw'emyaka 22 kati nze ndinkaŋŋa ndinkaŋŋa mu bwongo ne mu mubiri otegeere kyoyagala nkutunuulira bwe nti ne ŋŋamba kati ono kati waliwo abantu nga bo tebaagala baana they want cuddling okimanyi nti waliwo omusajja eyadizatinga amaka ge lw'abaana ng'abaagala naye ng'omukazi akususiza buli mwaka naye munnange naddala bano bannoonya muwala nnoonya mulenzi nzadde abawala bangi nnoonya mulenzi nzadde abalenzi bangi nnoonya muwala omusajja n'atuuka ne bimutama kano kaleekaana kano kakaaba kano katata n'agamba bano kambaviire kangende nfunayo omuntu gye nnaawummuliranga kati naawe tonnamanya oba ayagala abaana ate ozaala kyokka bye byamugoba eri naye munnaye abantu abo abamu bambi babeera n'ekizibu nze nakizudde bwe nawulira Nalongo ng'agamba nti ali 99% fertile. Becky ono omwana ani Chosen Becky najja n'agamba nti baamugamba ali 100% fertile. Nenzikiriza abamu bambi besanga nga weekiri tebalina bayinza okikola ki okijjawo nga ye Becky akugamba nti buli mbeera yonna bw'aba tanatuuka kwagala kuzaala tasinkana muntu. Kati tolaba owulidde kyogambye nze sinnawulira bigambo byo bw'aba tannatuuka kwagala kuzaala tasinkana muntu kubanga ali ki saawa yonna cwi kati obupiira atotuuka n'omanya nti ndi 100% n'akapiira kenye actually yagamba akapiira nako kayita mugundi actually yagamba nti dokita yamugamba story yo nojitulo enda ginoonya nti dokita yamugamba omusajja no wabeera mugeza atya simanyi bino bya withdrawing naye withdraw nobe kabeera katondo we kati kubanga abasawo batugamba okumanya amagi gayina effujjo baliyiwa wano ebweru ne lidduka ne lidda munda yagamba bino ne bagamba mbu ebbomba bajoze balina omala kujooleza ddala okakasa nti tewali ki naye wabeerawo ensobi yonna engeri gye siri musawo sigenda kiwako magezi ekyafaatayiro 99 naye nze mmanyi era towaakiri temukozesa obupiira kubanga kaakati gwe oba otya okuzaala Becky yagamba Chosen Becky agamba yafuna obuzibu naye nga ali ku family nga agenda kumukebera olufuna osobola until bamukebera nagenda mu ddwaliro ne bamukebera ne bamugamba nti manyi 100% fertile anti kaakati nange wengenda okugambira nsigala ku kiri libido y'abasajja si ey'abakyala togenda kubeera na musajja mu nnyumba gw'osuubira kusinkagana naye ng'oli ready kuzaala olowooze mbu naye yeetaaga kwegatta ng'ali ready kuzaala ekyo kye bayita namba 2 officially aba ayingirawo obulamu bw'abasajja n'essanyu lyabwe
sex. Omusajja asobola okubeera nga talinamu ssente naye nga yakoze sex n'asibanga asimayiringa olunaku lwonna nga talinamu naye ng'ali happy nga bamuggyemu. Yes, naye kyamazima Rawuma nedda omusajja essanyu lye sex kyekisookera ddala. Kyova olaba omusajja bw'agaggawala, ffe abakyala tukomplaininga nti bwe yagaggawala yatandika obwenzi. Nedda, eryo ly'essanyu lyabwe. Ffe abakyala bwe tugaggawala osooka kunoonya engatto eyo gye weegomba, akaviiri ke weegomba, ekiteeteeyi kye weegomba, ka make-up ako, enjala z'onogaazo enjala ndizisiigako. Abasajja bwe bafuna ssente tasooka kulowooza underpanti na ssaati na ngatto. Ayagala omukyalo oyo gwawulira nti yamwegomba dda oba ekika ekyo. Kaakati kyenkugambidde nti omusajja ne bw'aba tayinaamu nga bamuggyemu asobola okusiba ng'ali happy. Kaakati abo abali fatayiro bwe batyo kikkirize kigaane official ennamba ezo bbiri zijja. Ate okikkirize kati bagambye mu omusajja asooka okumala wiiki nga teyeegasse. Ntuwa kine Omwana ono abadde ki? Kisoboka. Kato kiki? Mutawa abadde ki? Kisoboka. Kisinziira ku ki? Naye ng'ebiseera ebisinga eno wiiki bw'ogimala, guno omwezi bw'oyisaamu ka wiiki nga teweegasse, ogujja guyinza obutasobola. Kubanga mwe temwegatta mwe temulinga ffe. Ffe tugatta feeling zonna omuntu mwagala twewodola nnyo mu bintu by'okwegatta bino ffe abakyala. Omanyi libido yaffe abakyala erillo eyaffe, omukazi ye muntu asobola okulya kamukulu embuzi keri olw'eggulo guno omwezi n'amala emyezi 3 nga tayoyezza. Kyokka gwe ne bwe bakutuulako ekinene nnyo ennaku 2 mutakoona ddamu nagaawo wange. Papa todduka komawo. Kakati nkugamba byawukana oba ompulira. Kati gw'ogamba mb'olya 100% fatayiro munnange nga mu butuufu bwe kitaba ekyo then bagina okukugattako oyagala toyagala. Kati ate obuzibu accident ejja kukutomerera eyo bakugatteko akantu nga kakuumuuse nanti olwo ebizibu bijja. Byo bityo bitandikiriza. Ate abasajja ate ye bwagwe wakuumuuka avaawo. Ye ate mbuuza nze bwe ngwawo nvaawo. Nange mbadde kiwadde kijja. Agenda okugula omwana ng'alinga olusaniya lwa Zawuja, lwa Hajati Zawuja. Hajati Zawuja omumanyi? Nze gwe mmanyi mukyala yasooka okuleeta olusaniya wano e Uganda. Aliko akaceera aka brown, akasujju, kalumonde, embuzi ensiike, muntu omu, enkoko, ekijanjalo, ekinyoobwa. Olya n'okomba nenga Bannange. Banange omukwano gulimu ennaku. Ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Tukoze tutya? Embeera simanyi. Akamaka temuli mwana bambi. Nga wogambidde bali nti bano baba tebakkiriza. Gwe wandibawodde magezi ki? Kakati ante era omwana asobola okubula obubuzi. Kati nze kankuzeeko ne ku sayidi endala okkiriza oba ogaane. Kati waliwo bannaffe abasamize, kale abasamize kanti twale bwenti abantu bwe bajja okitegeera. Waliwo abantu abaliko lubaale. Kati kino kyenkugamba story ya ddala. Nze mukwano gwange omu edda yafumbirwako omusajja. Ng'omusajja amwagala ng'amuwa buli kimu. Omuwala yali yazaalako omwana ng'ayinayo akaana ke kamu. Ne batafuna mwana n'amala naye emyaka 6 omwana n'abula. Naye omusajja yali mugumiikiriza ekimala. Kati emyaka 6 bwe gyayitawo n'amugamba omanyi sigenda kujja mu maka go. Beeramu naye kkiriza ngenda kuwasa omukyala anzaalira abaki? Kuba gwe munnaye bigaanye.
Omuwala namugamba munnaye nange sigenda kukotogera. Nze ninaye ate gwe tokola ki? Tolina. Kitegeeza ozaale nze kasita onoosigala ng'ompa ekitiibwa. Ng'ate onjagala. Ne babeerawo. Kati omuwala ono luvannyuma nnyo munnamugamba naye kankutambuzeeko nze nnyina we nsobola okukola ki? Okutwala. Amagezi bagaleeta mangu. Bagale anti era munnaye gakuweebwa munno. Amagezi muliro. Bwe gukubula ewuwo ogendako ewanneire. Yatuukayo gye yatuuka nga bamugamba mbu lubaale we teyasiima musajja oyo. Empewo ze tezaamusiima. Mu bimpimpi munize musiba ne mugato ojja kuzaalira ono gwe tutasiimye. Empewo zaamusiba oluzaalo. Era ye bwe yakitegeera n'awakana ne bamugamba oba owakana gwe kubako olute ebbali olabe. Agendako wano. Olabe. Nabeerawo. Jjukira kati naye agenda akulirira ayina akaana kamu kakuze. Ate byetumiikiriza. Bannange yagiramu ati katono ati. Balongo. Kangezese. Balongo. Obina ofuluma ennyumba yange. Kati nkugamba ebigambo bino. Era lwakuba nti omuwala yatuuza bbaawe n'amubuulira. Yayita ssengaawe ne bamutuuza omusajja ne bamubuulira ekyaliwo. Lwakuba nti n'ono gye yawetako omuntu yali yeesobola. Naye era omusajja yamugamba bwe kiba bwe kityo. Sigenda kugoba mu makaago. Sigala mu makaago. Nze nakwagala ng'omuntu. Aigwe. Okitegeera. Kati ng'ava wano ng'agenda ewasaalo. Era yagendayo eri n'azaala abalongo n'azaalayo omwana omulala n'alekeraawo n'abirekeraawo. Namugamba kati naawe ofunye essanyu. Nange wangumiikiriza. Ono gye yalaga omusajja ye. Yawasa omukazi omulala. N'azaalayo abaana be bana. Bana weebali. Era ayina mukyala we ennamba emu n'ennamba bbiri era weebali. Omukyala naye ayina? Bannange ebintu si byangu. N'abaana abawala nze mbagamba akaseera bwe kakatuuse wasa. Omuvubuka akaseera bwe kakatuuse naye kola ki? Naye n'abasajja tebaagala kuwasa. Abawala bo mubagamba okufumbirwa bo naye abasajja tebaagala kuwasa. Ate bibagana okubawasa byebyo bitegedde. Kakati bibino bakugambye wategedde amabeere mwakaze mu kibuga amabeere gaje. Weesonyiwe kasuku. Sinaba kwogera kasuku. Kanti ye yabyogedde. Kati yagala batya buli mukazi amwambula. Nti amabeere mbugache. Ne gakola gatya. Balera malere wano manene. Abaana bakola amabeere. Gwe tonagalaba. Nze nagalabye. Tolaba eryo si bbeere. Eryo bbeere lya muntu. Ayina bbeere ery'eddene lwakuba akagoye ke yayambadde nako kali portrayinga bwe lityo. Wali abantu Gego! Anti bagabalaga. Omanyi lwaki muwoza gazze? Abakazi tebakyayagala kwambala kuggumira. Kati oyo singa yabadde ayambadde olugoye nga ggumidde wandirirabye. Tebaagala kwambala. Gwe kimanya abawala bali mu kibuga omwo tebambala mpale. Omwana atambula tayambadde nnika. Naye kati ono ne yero. Nalyoka akuyitako nga akubye akapale ka high west yenna obubina bugenda buyomba buti. Vayo. Just tetukyayambala kuggumira. Nga buyomba. Gwe ne okyuka ne weetuulako n'ogaana ebadde yantonda yamutonda kumbe tayambadde empale. Mbwe empale tebakyazambalira. Abawala tebaagala kwambala. Tebakyayambala. By the way tukkirize tugaane. N'abavubuka nabo mubasaasire. Kuba kati ye agenda n'akutunuulira n'alaba ng'akusiimye asobola okukuwasa. Naye ng'alaba togenda kukyuka. Kati ffe tulina ekirowoozo kye tweteekamu abakazi. Ffe tulowooza mbu atunda ayolesa. Yamazaawo amangu. Kyokka era Omuganda y'omu ye yagamba nti nsibambi edibya mutere. Kati ffe abakyala b'omulembe guno tuli ku nsibambi twadibya dda mutere.
ensonga yabo tayambala mpale netambudde nno tetwambala kuggumira gwe omwana mulenzi boyfriend wakuyise akutwaleko out kadeti katono muveeyo muddeeka naye olw'okuba wayambadde akantu akali skimpi akatini toggumidde agenda okutuusa ekango nnyogoga ebisambi nga binnyogoga empewo ekuyiseemu weegira wenna nga akapale temuli kakati oyambadde akantu empale tojambadde akalego naye gwe omulenzi okola otya nze sikuddira anti era kyova olaba abavubuka bano obeera negaayi nobeerawo singa mbadde mwabo nga baproducer obeerawo n'obeerawo ogenda okulaba gayi out of blue ogamba abantu sina kyennamukola kumbe bwe yali ayita eyo embalala yagwa akaana k'omunyankole kali eyo embalala kambadde empale yaako jini yako kakubye t-shirt agenda okukambula nga kakula bulungi bitya agudde kaana ka haji eyo kakubye kambadde kiddera kambadde ekyeteeyo ekiwanvu kambadde abaaya kesibwe bwe kati toyina woolaba nti oba kino nti kati oyawule nti hips ziyita wano tolaba boundary ya mubiri agenda okukambula nga kakula bulungi tekakumanyi kati ayinza okudda bw'obeera gwodda singa mbadde mugiri emyaka giri tosobola ne ku gino tosobola ekituufu kiri nti ebintu bino we tutabyegambye kubanga era bwe bulemu mwe tutambulira bwe bulemu kuzaalibwa kukulira wammwe kusoma kufumbirwa naawe kuzaala banno byebyo life is a daily routine jjajjange bye yakola maama wange byakoze nange byenkoze n'abaana enjawulo nti ku lwokunanga 4 ogw'omusanvu omwaka jjajja mu mwaka gwe baamuzaaliramu olwo enkuba yatonnya kati ate maama kyali kiddedde kati nze omusana gwase kyekikyukamu naye ebisigadde byebyo omwana omuwala bamuzaala ne bamukuza ne bamuweerera nayagenda n'akola n'azaala banne byebyo kati bwe newe tunaaba twagala okwekweka amazima kati mubikole nga mumanyi mwebuzaabuza mweka kati agamabeere ge mwogerako luli temwali temugalaba kuba omukazi yayambalanga naggumira agambe mbabukati obuleega mwambala busala kono kungulu naye kaakati essaawa zino tetukyayagalira ddala kwambala engoye zitusiiwa okufaako obufi oyambala t-shirt ng'eno n'ekusiiwa n'omaliriza ng'era ogijjeemu oteeka ebbeere kungulu abakola design oba bakyuseemu kakati olaba abasajja okumanya ng'ebintu bino twabyonoona kati abasajja baliisa amaaso ne bakkuta kati amaaso tegakyaweereza bwongo nga mubuuzi owaayo olabye ekintu bino bya bulijjo mulimu n'abasajja abamu balina street ze bamanyi ng'ezo kawungeezi ogera n'otuulako awo kweyo street n'oweerabirako n'odda ewaka n'owebaka kakati nze nkubuulira amaaso bwe galaba ne gaweereza ani bwongo n'asindika ewa mutima mutima n'aweereza bode naye essaawa zino amaaso ge baateekawo nga sikaali buli kye galaba gakola gati kya bulijjo bwongo amugawa ennaku zino nga tokyaweereza message nti bino byebiri bino bikadde nkyanoonya kipya sikiraba bakusi omusajja kati kimutwalira emyezi 3 okulaba ku mukazi ayambadde n'abuliramu ngoye kati olowooza interest okubeera ng'efa gye tuli evaawa byebyo baana bawala neera omusajja bw'akwana ng'akugye mu bbaala oyina omulaga nti ate oyina sayidi eri endala ye tajja kumanya batutya lwekyo akulaba oli mukazi mulungi naye akusanze mu bbaala kati n'agira n'anyumirwa kati ate nkyagenda okukubira mugamba amunenze ku weekdays mbeera ku mulimu siba mu bbaala awo n'aguma okitegeera weekdays si kyakala munnange nkyakala Saturday naye gwagenda okukubira ku Monday kwegamba oli ku schedule leero kati wooko luli Torino ono sijja musobola kula ataddamu kati abasajja tebakyemenya tagenda kulagira lifestyle gy'oba obeeramu instead he will just walk away kati it is your responsibility omulaga
ono ow'ebbaala ate n'ono omuntu mulamu. Abakyala ndowooza mukiwulidde bonna. Nsibambye edibya mutere naye bakyala twadiba mutere. Mutere yatudibako da. Yadiba. Abakyala naye gwe ndowooza olabika okikkiriza nti abakazi badiba. Naye abakazi abasinga badiya twadiba. Kati ne fayini nze nnina omwami naye kati ndi musajja. Oli mukazi. Twadiba. Naye ng'omanye ekitudibya. Mpisa. Nsibambi. Kugamba kyona wamu. Mutere. Yadiba. Toyina mpisa. Tova mu bbaala. Oli mukyafu. Abaana abawala bawunya. Ate kati ebyo byalulala. Badiya muwunya. Omuwala sijuzi omuwala ng'asituka. Asituka bino mbuno bino bye tutula mu taxi mbuno weeyigikiriza toyagala sikuka bakuyite. Bampisako akabina. Nafa. Engamba oba obwedda afuuwafuuwa mu ngoye. Nina ne lwe nali mu banka ennaku ezo omuwala n'ayingira banka ng'ayina figa ayina ekibiri kikankana bwe kiti ng'omulaba muto ayina enjala atadde obuhediseti matu akuta iPhone naye olwayingira banka yonna ne esi n'agitwaliramu ng'awunya akagwigwiri kekati. Nengamba omuwala akagwigwiri ku makya kuno kiki ng'awunya olusu. Omanye okuyingira banka olaba nti no esezo banka yonna yagitta buli muntu n'akyuka ne abaana bawunya. Kati oba mukazi wattu yali asuze mu bbaala n'akeera oba yava buvi waka bambi ne kaddiyo ne kabula. Ate bw'okateekamu byo byonoonedde ddala. Anti naaba otukule. Waliyo deodorant ezipressinga bakuyita batya ezikalira mu nkwawa nga teziganya ntuuyo kufuluma mu mubiri. Gyeziri ezitali ez'amazzi ezigira. Bw'omanya nti n'omubiri gwo gukuba buli kimu gukiyitamu kozesa ezo ezikala n'ebeera nga teganya ntuuyo kukola ki. Baziyita batya ezo abaasoma mu tuyambi. Abaana abawala balina ebizibu naye tebakkiriza. Kati oli kirungi, oli kito, mbutuufu olabise bulungi. Oyambadde akagoye kampi ate owunya. Kati tubuulire munnaye tukolere. Omwana ayina wali gondi cross country ayimiridde akulengedde wali oyingidde banka n'agamba kakuyita ofulume. Akulinda ofulume akulaba ofuluma ngamba hello. Bane kwafuluma. Najja bulungi nnyo oluusi naga can I drop you n'omugamba yes. N'akuteeka mu mmotoka ye naye ng'oluvaawo agitwala jjoza ne fresh n'agula mpya n'emmotoka ogisi. Olaba gayino gayinamu ennamba teyanzirira wawunya. Yawu papa abaana tebaagala kunaaba. Bakwata wipes. Balinga kati bazungu. Omubiri gw'omuddugavu kunaaba. Muleke kwefulanga bazungu. Kunaaba. Bane ne woba tosobola perfume ya mitwalo 4. Nina mukwano gwange bamuyita Bire atunda perfume za mutwalo n'1500 obu smart collection. Busuubule bwebiri gula buna. Mulekerawo tuunyiri. Omuwala yampisako akabina mu takisinga kawunya. Ngamba obwedda afuuwa. Kyakulumira ddala nno. Kyannuma. Nze sikyayigiikiriza era omuntu bw'agamba mu takisi nti maaso nvaayo. Nvaayo n'oyitawo. Kubanga kye bankola ndifa nkirojja. Naye ng'omuwala alina figa. Nengamba bannaye omwana ono kiki? Kyalyoka n'aba mukazi munne. Ate ennaku zino olaba ne public toilet zirimu obudomola. Use those jerrycans bawala mmwe. Ayingira toyi, gula ka toilet paper okasokolemu ekyo ekipapula.
okateeke mu nsawo kakubeeremu kubanga public toilet zigaba katipi bwe kati oyinza n'okakubamu engalo n'okayuza gula katipi okasokolemu ekipapula kabeere mu nsawo weerongoosa otukule omale obudomola obwo bwe bateekayo si bwakwata mazzi ne muyiwaayiwa muti bwakutawaaza banamwe muwunya kugamba obadde olina ekintu kye kyokwese kikuluma papa abaana abawala bawunya neera ne nkugamba nti ogira nga bavaawo mbu baabaloga bawunya bambi tebaagala kunaaba kutukula kati omukazi ogenda otya emanju n'otatawaaza oba ofuse oba okoze pupu tawaaza badde kyetaagisa yes ku Tronas kwe tuli bemukutu kati ddala oba otya emanju n'otatawaaza tolina pantirayina totawaaza tipi oyagala za mutoyi olwokuba osasudde 2 bakuwa akantu bwe kati ogenda okuyitaayita ku bantu abamu babeereyo mu maduuka ng'ebintu byakuyiriba osiiba oyiriba olweggulo ogenda kulinnya takisi naye nalabako omuwala yalinga munene naye ng'anaaba lita 3 y'amazzi naye nga kinnuma kati nze wano wendi nange sinze munene nnyo naye naaba lita 10 naye alina ebbeere ddene alina akabina kanene alina ekisambi kinene naye nga lita 3 aginaaba ate n'agaleka namu n'atugamba ye tayonoona mazzi kati wabula nzise nokusirwala kwerereka wala inedda omukazi ow'amabina amanene oyina ebbeere ddene oyina ebisambi binene lwaki otulima nti onaaba lita 3 y'amazzi otya kuki nga ne katabani kange eka akasembayo kanaaba lita 10 agenda n'asena amazzi ge mu baketi n'agijjuza n'anaaba saagala mbadde ngenda kwogera sayizi mbagereze naye abantu bajja kunzita kubamu akafaananyi olina ebbeere ddene nno va kugana ebbeere ago olina ebbina eddene ddala nno gana amabina ate si gana amabina gano agaawunda mbufiga wabula gano kati olina ate n'ekisambi naye ate onkakasa nti onaaba lita 3 y'amazzi kuki kugamba oyagala mubala mu batayagala kunaaba kati era oba otuusa mukolo amakuba kwesiimuula naaba bitundu byakyama byokka ey'amazzi tetuyinza sukka wano maaso n'emabega lita 3 yokka kati ebbeere lino nalyo wansi eno bw'otalyoza bulungi ekkundi kati eno yonna mwebale tulaba mubeere bulungi mweraba